SB4 Sibirungi eno Don Chris Munange yavuddeyo n'alyoka ategeeza nga ssente ze yafera ku bantu bwe bazikozesa ne SB4. Njukira nti SB4 yasinze okulemera ku nsonga eno ey'abaana abaaferebwa. Katubeere nga tukuwa akatambi kano. Era ssente zino ezimu twaziryanga ne SB4 Media. Kampani eyo twagikola aba nenga twaziryanga aba. SB4 Media obadde mulya ssente z'ababanja. Omusajja atunulanga embizi omunenenene bw'ati. Yalya ssente z'ababanja. Era bino byonna okwerungi n'okugula thimpase ayagezaako kulaga nti naye ng'oyo mubbi wa lulango essenkulu. SB4 Media. Era SB4 Media komewo ssente z'abasajja va mu kwekaza va mu kwesiruwaza nze mbadde mukozi gw'obadde mukama wange. Subscribinga, likinga, leka obubaka bwawo mu comment section. Full figure naye ayina wano kyagamba. Avuddeyo n'abeera ng'ate akomerera SB4. Amugambye lwaki olemedde nnyo ku munno. Obakakola ye musajja yagaba ssente ze n'ayamba abantu. Kyova Brian watasobola kugwerayo. Aliko emikisa z'abantu n'essala z'abantu. Yazimbira abantu amayumba ng'akutte ku bavuga bajje mu buddu bw'endowooza abawa ebyokukola. Baamukuba. Benyini nga nanda weyazo akyalimu za Brian White yazibu. Nakati. N'amasomo ge batandikirako okwogera ga Brian White. SB4 lwanye Don Chris. Paka bagaddewo kampani. Osobola okuwaayo abantu basobe wale wadde emirimu. Nga ne mama Fiina yennyini gw'okotogera nze namukutwalako nze. Ojuke mmaje bavumanga mama Fiina. N'ebintu bamukolanga. Mama Fiina gaali maanyi gange nze. Wale nkwadde wadde emitwalo 10 n'ogimba. Nonsima motoka wantu badde ogivuga. Don Chris gw'olwana okumalawo. Olina omuntu gw'osobola okuwa omulimu. Tetuganyi isi yatuukiridde bakiki. Mulekerawo okwebwamisanga. Ate era kiri mu Baganda. Yes, bwe tweyongerayo obutambi obw'enjawulo butandise okuvaayo obwa Don Chris Munange. Gye nvuddewo ye bambi omusajja atobye n'obulamu. Mumuleka agenda abeere ng'ate yeeyagala ku ssente zammwe. Akatambi nno wano yali kubanoonya twakwaddeko kodda ku katambi naye wano tugenda kubeera nga tuddamu tukuwa ng'olwo naafunye ate omukyalo omulala nange. Ate wano yali mu ssaati ya NRM. Ate Munange waliwo ne wano we yali afunye kimaama mu katambi awo kuva ddanga ayagala amasape. Ono y'omu ku abo Munange abaafereddwa ssente bambi omwami ono anyumya ssente mmeka ze yateekamu katubeere nga naye tumukuwa. 224 owuliriza nga baŋŋambye nti 225 mu gwokubiri oba ogwokusatu nja kuba nkoze eki nensooka ne mbawaako ssente. Babaako mmeka? Miliyoni 7. Kati olwamala miliyoni 7 ne baŋŋamba endala zonna zireeta ng'otambudde. Balance. Ewamu baakusaba ssente mmeka? Miliyoni 10. Kaakati bwe kyatuuka January ne baŋŋamba genda okole ki? Okole medical. Ne ŋŋenda medical yali ya mitwalo 2 e Nabweru. Kaakati olwava e Nabweru olwamala okukola medical nenzija ku egundi entinda. Nensangawo Don Chris yennyini. Naŋŋamba nti gwe bw'oba tomazeeyo balance tetulina kye tukola ki? Tetukwagaza. Kye tukukolera. Okitegeera? Bw'oba oyagala okutambula genda oleete balance waffe omukole ki? Ewe miliyoni 3. Owe miliyoni 3 nenkwata ssente nenzikola ki? Nosigala ku zero balance. Nosigala ku zero balance. Ne batandika okuŋŋamba tugenda kukubira ojja okole ki? Osayininge bundi yani? Bundi. Paperwork. Okitegeera? Nenninga okunkubira nkole paperwork nga sikola ki? Naye ng'akawala kagira ne kakukubira ne kagamba Mr. Lubega tubadde tusaba omaleyo balance ogende ne ku medical. Brunoke wuno mukambwe avuddeyo n'abeera ng'atabukira abo abaagala okuyingirira ekiboozibozi ekya TikTok. Katonda era akuwaddeko omuntu n'akwagala n'asinga ne baganda be. Nina omusajja wange bamuyita Ismail Access. Isma yandifendinga nga ye tayagala kumanya oba ndi mu nsobi basiri mu nsobi. He loved me
And one time I was Ismail Njagala Nyogo to Black. Nanga Bruno, I know who you are. What these people are trying to paint is not you. Me, I know you, that's why I defend you. Ismail yafana na nyura nyo wanagamba kati yana agenda okubiranga nange. Nabakatonda wanditira puzzle today njagala kuwa ebimuli byo my brother. Nkwagala nnyo. Because you stand in the gap for me. Zebisere bisinga nze nsobola okujja nange nyumba n'abantu naye waliwo oluusi olwa ebintu byentu yaninga kankitibuti ensirika kyola ebisere bisinga mundaba nga sogera naye mulimu mikwano gange bekiruma kati ng'omwami Lipazo you are a true friend oli waddala abantu abatakumanyi be bakwogerako Pazo ayagaliza buli omu oba mukwano gwa Pazo ng'alina omuntu gw'amanyi alina ssente Pazo ajja kukutwalayo. He is a real person. And ate Pazo asanyusa abantu. That's why you see, I will never stop hosting Lil Pazo ku Kibozi. Ajja kujjanga lwayagala, lwatajja lwaba busy. Wano waka kuba kyali wange. Mwagala kwe negobeko blood wange. Mwegobeko. Nsigazani. Pazo is my guy. Taina jalaga. I love you, Lil Pazo. Thank you for standing with me. Thank you for being here. Pazo akera kumacha na akubere simu kigundu walide. Olyoke kati mumwagala negobeko omuntu bantu bamekama nkubire simu munoonya abasinga mwina kye munjagalako so mwagala nejjeko omuntu nga so leero nzize kuwa muganda wange Pazo bimuli Pazo you're a real guy, you're a real friend, and there's nothing in this world ekigenda okunjabula ne muganda wange oyo kitegeera. It's because nzamanyi how really he is kitegeera. Era bambigayo mwobudde, he's a real guy. Tikigenda kuva wange nzika, other people will tell you. Ebirala byonna bye muli abantu boogera, why don't I talk about the positives of the show? This same show Ekibozi, twali one of the first show that had over 35,000 people. Nalekera awo nebyo contributing the car. Abantu bampita omusiru ne ngamba manyi baganda bange balina show tugule ticket. Ngebe timbyogerako tuli bulala yali wano yatwala bafuna over 7 million in support from the people that love what they do. Ngebe timbyogerako nti this guy invites people in the art industry and asks the fans to support. Why don't you talk about those things? Twaina wano show developmental when we had Samis at Semakula, Ronald Mainja, and they were speaking very developmental things. Sigira, ngebe timwabyogerako. Niwamala ne basondera mwami Kabuyise Mboga sente tickets za show. Ngebe timbyogerako. Mwiba analyst, internet analyst. Why don't you talk about those things? When I host the show, I am very clear. It's not a political show. Don't start your politics here. Ask anyone who watches Ekibozi. I tell my guests, do not start politics. This is not a political show. Don't talk about politics. Even with language, I try to pull them back. Even with language, I try my best to pull them out. I try to, Also, my guests was not people who watch Ekibozi know how I conduct this stuff. Do you mean all the shows that we have had? Like, why are you trying? You speak the truth, you know? Ever since we started this Ekibozi, there is hate I've received from people I didn't even expect. Sina na chenali mukoze, ninga simanyi lwaki anjogerera bubi. You get? Rumananga mugamba. The guy running it up with sympathy. I'm not asking for sympathy. I'm here to talk about. This is a show that is sponsored by over 12 people. You mean these people who are sponsoring this show, they don't bategera? Kiriza tubeere ng'ate tugendako ewa Epas naye alina kyagamba. Jjukira nti no munnange ensonga zaabwe tezinnaggwa. Kwefu oba Dr. Kwefu yavuddeyo ne yeemulugunya n'agamba nti abayimbi abamu tebasaanidde kubeera nnyo ku TikTok okuli abawemula. Okitegeera, kale katubeere nga tukuwa Epas. Era nze mpulira wano abantu abanenya abantu bino abayimbi abawemula kati for example ku Kibozi
Just to even give you a highlight, mpulira abantu abagamba nti pastor ina kubeera n'abantu bawemula biki. In the first place, nze nali simanyi nti bawemula. Shot yali yakuwemula nti show yakuwemula. Naita ku live, nenji openinga, nienda banga bogira, I think waliko Bruno, waliko Lil Puzzle, waliko Nelaika. Bruno nagambe pasi soko je na anteekako. Sigama nti nasaba request mbo banteekeko. Ne banteekako, but whatever other people said, it was them that said what they said, it was not me. Oba kitegera kyengezako kugamba. Nze siri responsible ku kamwa ka muyimbi mulala. Ogwo si mulimu gwange. Kyekyo kyenjagala otegeere. Nsobola okubeera ku platform, yes, nyiza obanga akoze ensobi naye gwe bw'okitunulamu. Like the singers zibeera general, it's musicians, you're probably talking about music. So kyolowooza. Oba kitegeera naye kati gwe tosobola kubeera awo ng'oli responsible for other people's actions. Oba kitegeera nsobola nange okwenenyaamu but ate kizibu nze okwenenya okubeera ku live n'abantu. These are my fellow artists. Oba kitegeera, so I can't put them under a bus. Some of the things they said don't make sense. Even for me, I don't like such things. Mwanda bane ku live ebintu ebimu nali sagala na biwuli. It was like, hey, wow. Okitegeera tojja kubuulirira muntu bantu bakulu okitegeera. But at the same time, I still take accountability because nange naliko ku live oba okitegeera ebintu ebimu ebyayogerwa tebyali birungi, so I can accept that and I can take fault. Oba okitegeera nzikiriza omuntu okunnenya, it's okay. Oba okitegeera, but at the same time you have to also look at my perspective as well. So yeah, I have to also tread carefully going forward. Oba okitegeera, obute compromising of course waliwo ekitiibwa abantu nange era kye bantwaliramu ne bagamba pass ekintu kino tekirabika bulungi okitegeera ate nga nakyo kituufu oba okiraba kozi nange nsobola okukola live zange oba okitegeera. It's not a bad thing for me to do a live, but I have to tread carefully oba okitegeera. Yeah, I have to tread carefully. So I totally understand some of your criticism, but what they have to, I'm not accountable for what other people did. That's them. Bwe tuddayo ku nsonga za Don Chris munnange twagala tubeere ng'ate tukwa Pastor Mondo kw'ossa ne Barrister Timo balina kye bagamba. Embeera egenda maaso mwenna mugiraba. Don Chris kino ogenda bweru ogenda kukolayo ki n'ebisigadde. Don Chris nkakasa embeera gye yakoleddemu live yabadde tali oke. Ayinza okuyabadde atamiddemu oba nga anyweddemu kuba musajja wange mumanyi naye ebiseera ebisinga buli olaba abantu abangi nga balina omuntu gwe balwanise nga bavuddeyo buvi mulundi gumu we bati babeerawo ekitali kituufu. Nze ebbanga lyonna lyendabidde Skyping ne Don Chris okuva eri ka kampuni gye yasookera paka eno. Lwaki abantu bavuddeyo nnyo ssaawa zino? Kozi twogera ku bantu 7 mwenna lwaki mukomplaininga mu kaseera kikamu. So nze nga nze Timo omugezigezi nkimanyi waliwo abali mu kulwana Don Chris ge mazima. Nze sifuddeyo omuntu asooka kundowooza kyayogera naye nanoonyeza ku Don Chris kuseera ddene mukubira essimu nga vidiyo ezo zitandise okufuluma nemugamba Don vidiyo zino oziraba baavaayo obeeko kyoyogera akuba mugaggange ngeri yayogeddemu teyabadde nnungi. Kati mwabakaaba nga mukaabira visa era muli bize mukaaba Don Chris yatubbye naye mwe temugenda ku internet musaachinga. Amawanga gano bwogenda nga gakuŋŋaana America yinza okugamba nti ngenda kutwala abantu 2,000 omwaka ku border control zonna zituyita embassies. Negamba nti Germany negamba nti nja kutwala abantu 5,000 Bungereza negamba nja kutwala abantu 1,000. Slots ezo information eyebeerayo. Kati information bwemala okugiraba nti gyeri olina okubamu akafaananyi nti onaatusaba kututwala ebweru abantu muli 8. America yonna ku border zonna yayagadde abantu 1,000. Akanana ka Uganda yokka yegenda okayingiza naye mwe temutunuulira ne mulaba lwaki temusoma visa slots ezo. Ekyokubiri
abawa assurance ki agamba nti ngenda kutwala ebweru asinziira ku ki ebiwandiiko kipapula kito kitomubuuza nti tugenda kukozesa ipapula ki omuntu agenda okuyamba sinsoba omusasudde bino bimukabira ku street mwana mubiveeko mugende mukole ebibayamba bwette etambudde badde mulabi mulungi olw'okwekumira ku Newspark channel kankusaba obeere ng'osubscribinga olikinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section beera bulungi weeraba